tuvuddewo gundi ali mu kkomera noha Lukumani akoya nonye yalonda naye lingi kakali nze so nga tunagenda Lukumani tumalire ddala babbi bagenda anniversary enkya olunaku olw'enkya tulina anniversary ya Ssaabasajja Kabaka ne Mama Nabagereka kuliko ne Kyagulanyi ne Babbi lwe baagenda mu bufumbo obutukuvu olunaku olw'enkya so ndowooza kano kaabadde kasiki era omwana so eno yali embaga ya Ssaabasajja Kabaka 99 waito nazaalibwa hafi waito waliwo naye nagiwulirako baginyumiza nyumiza setula keki nga yali nnene pozi keki ky'ekyoluganda keki ky'ekyoluzungu naye bannaye we waali omukolo bane nga mwanyumirwa abantu olaba ndaba bifaananyi walonze nali muvubuka nga nzituludde myaka awa 3 gwali so we omukolo tujja kugiramu endoozo mpira tujja kugiramu budduvu enkya mu byokya ku makya abaana banoonya buno obwana obuwala kale ndo bakyala bakulu kati kuba olaba ono sitting oyo bwensoma ku byafaayo bagamba yoonowa nenecha king oyo tusoma mu byafaayo kati mulanga kati gwe mulaba nga musajja kati ningina bana balongo bakuze oba omwali bwero omu yali Uganda the last time basembayo kola interviews oli yali ambadde ye Muswati yali ani oyo oyina n'okunyumiza ye taata wa Muswati aliwo oyo no Muswati eyali bayasikamu n'atulekera omuvubuka naye tamuswaziza emyaka emitono gy'abaddeko abaana gwogo omukolo gw'abaana tegusubwa buli mwezi kati Bobby n'alonda olunaku olwo naye n'aluko ennaku z'omwezi yakola kikimu ne Ssaabasajja kwefu n'akola atya yali alonze ogwo naye agenda kizuula nti jja bba Mande kalenda bwetambula emusuula ku Mande n'agenda paka mu 18 era gye twagiza luli kwefu yaleetayo kati yaleeta abakulu so gwali omukulu nawe gwali kwefu yali ku mukolo gwa Babbi ne Bobby oba Babbi ne Bobby bawa kwefu mu mmotoka yaabwe yali bodyguard waabwe bano abagome emmotoka bano abatambula ku mmotoka nga ya president bano abadduka bisinde naye nga banne congratulations enkya ntuule ku TV Sameka ogunyinyonnyole ffe abataali saawa 2 mu byokya so kyekyo naye nga kyekyo happy anniversary olunaku lwaki olw'enkya onese archbishop yagira blood clot ogutukuta ekitukuto tuvaako olw'obulwadde bw'ekyetukuto kale awo nga tuvudde katugende wa Lukumani budde nga tebunadduka nnyo swaba Lukumani yasiramuka era n'asoma eddiini naye ennaku zino zonna azimaze abuze ngire mukabi akatakakasa kubula kwa Lukumani Lukumani yakoze ebyewuunyisa bingi nnyo naye nansonyiwa amanyize nzija n'ano na mutwe gwange bwe buzibu bwange so byendo byempaaka endowooza yange eba yange era sigikaka omuntu waddembo kitegeera nga ye bwakyagala okukyusa eddiini sikiinaako buzibu ne Lukumani sipiidi gyatwala nnyingi bano basisita abeera kumpi wali ne Allah ekisooka nakabigurikana so ng'asomesa Oluwalabu ku ssimu Lukumani ki ali saagala ofuula eddiini y'abannonnyangu bwe naye nze kye nabagamba ne Uganda ekizibu kye tulina tetumanyi bantu nga bagenda ttabuka mitwe kati abo abazungu baba barealize nti wano waliwo ekizibu ne bamutwala mu rehab kuba nno akantu kendabye ng'akutte essimu bw'ati alina gw'asomesa Oluwalabu ku ssimu amangu ago yaluyize ddi ddala bannaaye ne waba yaluyize alukakasizza ddi okutuuka naye ssebo passinga on knowledge nedda bannange tukijeyo kale mu Quran tukiteeke mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omuntu alina experience yasomesa experience yajakwa yalinga ate awo ngenda ku sayidi yagwo nti omusajja kaliyeewambi mangu nambiro akizudde nti ennyimba z'Obuyisiraamu mbi kyogamba Obuyisiraamu abategedde okusinga baaluuna atusoose yakayingirayo nedda nze nkiganye oli waddembe okukikkiriza gwandaba kituufu nze naye nkiganye omutwe gwange
Tuyinza obba wanyingira. Ayi kuyingite buli omu alowooza. N'obusirise bwamponya ekyo kyekimukubira ne byennina so ne kinfuula atategeera mu bannange alemedde okwekolera bwe njagala owa layiburali omusiimuule, bwe njagala owa rediyo toddamu kukuba luyimba lwange ku rediyo yo, bwe njagala owa tivi olekere okukuba oluyimba lwange ku tivi yo. Naawe azirina mu ssimu yo ku memory card zisiimuule. Waliwo ne possibility egamba nti omukulu ono ayinza okuba teyakwatiddwa. Obukodyo bwe mwalimu edda nga mukyakuba endongo gwe gyemize gyali gitya tekinakuggira mu mutwe kiki kyolowooza ku nsonga eyo? Owaayo mwana wange oyo ebintu bisi byangu bw'oba olowooza nnyo nti ddala bamuwambye bamusiba. Poliisi lwaki tevaayo kuga nti omuntu ono twamusibye naye ali mu bitundu bwoti nga tuwulira biwulire mu ngo. Kati omwana oyo ebyobuntuntu obwo obubadibadi obuntu obwo kisoboka okuba nga ali mu kutuzanya katemba nga yeewambye. Ebyo nabyo bibeeramu. Obwo obukodyo abusobola. Obukodyokodyo obwo batabani bange mbamanyi babikola basobola. Kubanga sitegeera lwaki gundi poliisi evaayo emukwate nga taali mu kusomesa ngiri. Nze ngamba nti ate okusomesa engiri kyalibadde kintu kirungi. Omuntu ali mu kusomesa obuyisiraamu n'olaba nti ate gavumenti evuddeyo ekukwate, nze ndowooza sinnakakasa mwana oyo kukwatibwa. Mukunaako nga mwana yakwatiddwa tusaba gavumenti eveeyo tugambe, poliisi eveeyo tugambe nti omwana oyo ali mu kifo buntu. Omuntu yenna aba akwatiddwa amanyibwa waali. Era aba ne gundi ze zitambula nti yakwatiddwa olw'ensonga bweti ne bweti era ali mu kifo bwekiti ne bwekiti tumuvunaana kimu. Era nkakasa nti Yesu Kristo mutabani wa Mariyamu muddu we era mubaka we. Era okuva na leero ndi musiraamu. Awo we tukomye nga twatula nti osiramuse era twatudde tusiramuse kuba nange mbadde olunsiramuka w'obujja nange olwo mbadde nsiramuka kuba ffenna twatudde kyekimu. Kakati tuddemu nga twatula ebigambo ebinnyonnyola ebyo bye twogera kale nga tubadde tunnyonnyola biri bye tugenda kati okwogera. Tugambe nti ashhadu alla ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Si yala wala abduhu wa rasuluhu. Era ogambe nti njatudde nti ndi musiraamu. Obulungi obuli mu kubeera omusiraamu ng'osiramuse ng'oyatula ebigambo by'oba okwatula
ye Allah atulaganyisa okubanga kwolwo tuba tusanguddwako buli kakica gwe twako byonna biyinza okuba nga obikola guno nze ndowooza yange nejja katemba bintu bijjeemu katemba watuuka okunoonya omukazi waba paledinga nomaliza nga tofunyeemu yadde ekimwe maseeka awo tebabazannyirako nobeera n'ojulira bannaye muzaata yafa nnyo bajja kukutayirira ogwokuna oba oli mutayiri ono singa amutereziza dda mulayini dda namugamba munaye tereera tujja kukuwa level kale kakati wano ndowooza bagamba poliisi